So tubebaza maama okuteekateeka peace okubanga wampisa. Amen. Bazadde bannange balamusiza nnyo, ndi musanyufu nnyo. Neebaza omwana wange kubanga amaliriza emisomo. Bamwebaza nange nina akalabo kinamuleetedde. Ne guruupu yaffe bajje kumuwa akalabo. Ate n'ekirala waliwo akalabo ke nakuwadde. Oba kakutuuseeko nzikirizo osiime akatono ke nakuwadde. Gurupu eriwa abawerekeddeko maama. Tulina enkolagana ennungi ennyo n'abazadde. Naye sometimes bano oluusi beegezuwaza abayizi. Njagala abazadde mutukubirenga direct. Tujja kufuna obusobozi obabuulira empisa zaabwe. Oba oli awo. Eyo certificate giraga eriwa. Eriwa certificate. Naye kino ekifaananyi kikulu nnyo. Ekifaananyi kikulu nnyo. Kakati tweyanzeege weebalina kujja n'abantu bonna kitegeeza wesi. Tweyanze. Kati tuddako koose eyo etambulirwamu okwata kamera, okweditinga ebifaananyi, okukola ki. Omuyizi mu balenzi eyasinze banne bonna mu class eno. Kiyingi Akram certificate ye tukoze bulungi okubanga n'abazadde bakola ki. Mama pressure tekuba. Pressure tekuba. Akram abadde wampisa atenga mwabo omuwala akakiiko gwe kampadde ye Nakate Prosper. Nakate Prosper nyangu. Prosper abadde akola bulungi assignment ze nga zidelivaringa. Abayizi bano bonna bemulaba tebasoma bya bitabo byokka. Kuba institute yaffe kanyabo wazze nani ani yagolekeddewo maama senga kyabuvunaanyizibwa nnyo okubanga bakoze eki kijirima kino mukubire ku maama wa Jemmy engalo. Mulaba webali Jemima obuvunaanyizibwa n'esinyi 10 ky'essomero teyakikwatako. Tukwagaliza success egyogenda ebyamawulire. Mulimu okusoma amawulire. Omuyizi eyasinze banne mu class eno mu kusoma amawulire n'okugasaka. Era inayo presentation by the way nga tutudde wano. Namyanja Safina. Mubatok Upper Skills Institute following abana mwe bakola bibeerayo obugalo bwa mwana mutogabaganye mwana abamwerese mwekka mama aliwo mama yaze yafula bwayi mutulugunya nnyo. Kati